kubanga bw'oba wali oyagala tuweeko lwaki tebakiwulira ku Lwokuna kale ku Lwokutaano bwe kiba kisusse nnyo kale Mande naye ebbaluwa ne bagireeta ssaawa 4:30 nga tubadde tulina kubanga twatandise ssaawa 4 so tulaba nti tebatuwa kitiibwa era balinga ensonga zino abazibalaatiramu kondooza genda n'alowooza nze teri asobola kukwatako omanye eyampa omulimu oba ki naye ffe tulina okukola ogwaffe ate munaye n'ebbaluwa gibaleese omukulu atugambye nti ebbaluwa eyagiwandiika ya Jennifer Bamuturaki naye ate omukono oguliko signature si gwa Jennifer Bamuturaki ono quality assurance manager aleese ebbaluwa eno kugamba vulugu ali mu Uganda Airlines munnanga atiisa kubanga twagala ekitongole kino kikole bulungi kiweereze bannayuganda naye olaba emivuyo egirimu gyeraliikiriza kyondoola bannayuganda beeraliikirivu kubanga balowooza naye abaddukanya ekitongole kino bye bakola abitegeera ebibuuzo bingi ansa ntono. Ensonga endala tulina bye tuzituulira waliwo abagamba nti kaakati era twawulira General Katumba Wamala ng'agamba nti kaakati Kakiiko ka Cosase balinga abali ku bantu ssekinnoomu bagezaako okuyuzaayuza abantu ssekinnoomu. General Katumba Wamala twamuyisa jja wano mu kakiiko Lwokuna atunnyonnyola ensonga ezo kubanga tugoberera Auditor General's report naki kati bw'aba ali eyo gyali n'agamba nti kaakati abantu abo bo bagezaako kusika era kusuula abantu ssekinnoomu twagala jja bitunnyonnyole kubanga emirimu gino gye tukola tutambulira ku Auditor General's report n'ebirala kubanga twagala ekitongole kino kitambule bulungi. So kaakati bwe tutunuulira HR manual yaabwe nga egamba kino ate CV z'abantu zoogera kirala kaakati ogamba otya nti tukulumiriza just gwenga omuntu tukulinako akabugu ate ebiwandiiko byo byokka bye bikwanise era n'abagamba nti kaakati okuddukanya ekitongole nga kino qualifications ezi degree nakyo tezeetaagisa nnyo ekyetaagisa kubanga olina obumanyirivu kati obumanyirivu tunategeera tutya nti obulina ng'ebiwandiiko ebisaanyizo tobirina ate n'ekirala Uganda Airlines kubanga boodi yaabwe yekola ku HR money bw'aba bagamba nti ebisaanyizo bino tebyetaagisa babiggyemu mu HR money ffe tutambulira ku HR human resource money yaabwe kikyegamba bwegamba nti omuntu okutuula mu kifo kino aba alina okuba nga alina digiri bweziti ne bweziti ekyo kye tutambulirako so kakati bw'oba tozirina oyinza agamba nti ate tukulinako akakuku tutambulidde ku biwandiiko byammwe so oba balowooza nti digiri zino naki tezeetaagisa muziggyemu mu HR money yammwe okubeera omubaka wa Parliament oba olina okuba nga olina senior 6 certificate waliwo munnanga abantu nga yogera oluzungu luyitirivu alufuuyira ddala ng'asobola okwogera n'okudibeetinga naye bw'oba tolina senior 6 ekiri mu mateeka oba tosobola kufuuka mubaka wa Parliament era bangi bagobeddwa mu Parliament nga talina bisaanyizo togenda mu kooti n'ogamba nze njogera bulungi oluzungu manyi okudibeetinga naki nedda etteeka liba tteeka etteeka bwe baba balowooza nti terina kubeerawo bwe erityo balikyusi naye ffe tutambulira ku kiriwo tuyisuulize summons kibaluwa kiba kuntuje Jennifer Bamuturaki ajja wano olunaku lw'enkya era bw'aba tazze awo kati nga poliisi eba erina kumukwata emuleete wano kino okubeera naye katusuubire nti ajja kujja ennyonnyoleko ku nsonga zino tetwagala munnanga kalubye ebintu bino tetwalyagadde na kutuuka awo naye kati bw'oba otulaga nti tulina kye tugamba naffe tulina obuyinza obwaffe ng'akakiiko ka Parliament obuyinza obwo tuba tujja kubuggyayo tubukozese waliwo abantu bituzze tuwulira era waliwo n'ebbaluwa gye twafunye ng'eva mu kakiiko akaddukanya Uganda Airlines Board chairperson ng'agamba nti omanyi ensonga za airlines ensonga ziri sensitive nnyo kaakati bannamawulire balekeraawo okujja okubeera mu committee meetings okulaga eggwanga ki ekigenda mu maaso nze nebuuza abantu bano ki kyebagezaako okukweka kubanga buli kimu bwe kibanga kiri bulungi ebiwandiiko byammwe emirimu gyammwe mugitambuza bulungi lwaki muba mutya kubanga sente zemukozesa zamuwa omusolo si zammwe ng'abantu zamuwa omusolo lwaki tebaagala omuwi w'omusolo ategeere ekitongole kye kiddukanyizibwa kitya so kati abalowooza nti kaakati Cosase eri mu kwonoona Uganda Airlines eze yeeyonoona yokka nga ne Cosase tinatandika kunoonyereza ku nsonga zaabwe Cosase yatandise wiiki ejja kyebagamba nti ebizibu bya Uganda Airlines bitandise wiiki ewedde twatandika wiiki ewedde so nze ndaba nti ono olwekwaso
batya bannayuganda okutegeera ssente zaabwe nga bwe zoonoonebwa kubanga bingi bivuyo mingi egiri mu Uganda Airlines. Ate ffe nga tugamba nedda munnayuganda okutegeera ssente ze zikozesebwa zitya. Abantu bano abaweebwa emirimu basaanidde balina ebisaanyizo, naye ate n'ogenda n'owulira ng'ovudde ku ziroosezi kubanga yes kampani yonna eyinza okuba ne roosezi naki naye zino roosezi 5,000 olaba n'ogamba nga nnyingiko. Tugezeeko okwetegereza abaddukanya ekitongole kino balina ebisaanyizo, ogenda okupimamuko ebisaanyizo tebiwera munnange. Ogenda okulaba abantu bano kampani ze bawa emirimu nga Uganda Airlines, kampani zaabwe nga basikinnoomu abaddukanya Uganda Airlines, ate nga baziwadde contracts zino nga tebagoberedde procurement, tewali competitive bidding. Basonga muono nti kakati eno kampani ngimanyi yange nginamu omukono tugiwe omulimu. Kati osuubira otya nti ekitongole kino kinaatambula bulungi? Munaye kiba tekisoboka, ssente mpitirivu tebaza accountingira. So emivuyo gino gyonna ffe tugenda kulemerako kubanga kitwagala Uganda Airlines etereere. Twagala okubanga abaddukanya Uganda Airlines balina ebisaanyizo kye bakola nga bakimanyi, awo munnayuganda abeere n'essuubi nti ekitongole kino obaolyawo kijja kumala kitereere. Musazeewo kimugenda kuwa bannamawulire bagenda sigamba ki? Nga Kakiiko tuli Public Accounts Committee, buli kyetukola tukikola ku bannayuganda. Okay, so tetunnalabawo buzibu lwaki bannamawulire tubakugira, tetunnalaba nsonga lwaki bannamawulire tubagaana okujja okubeera mu meetings zaffe zino, kubanga kyoba ogezaako kwega kubanga buli kimu bw'obanga okikola bulungi naye oba tolina kutya kwonna kubanga eno kampani si ya muntu sekinnoomu, kampuni ya bannayuganda. So bannayuganda bateekeddwa okutegeera kampuni yaabwe eddukanyizibwa etya kubanga bwe bagiteekamu ssente. Kyeya ku by'okutiisatiisa poliisi ega nti wagimye essimu okusobola okunoonyereza eyakutiisatiisa era nti gwe abalemesezza ogenda maaso n'okunoonyereza. Omanyi munaye poliisi naye oluusi ngisaasira kubanga bwebabeera mu position nga balina okuyita minisita yeewozeeko batyamuko. Nawandiika statement, okuwandiika statement era ka recording ne bakawuliriza ebigambo ebyali mu ka recording ebaawandiika mu statement ne bamala ne bambuuza nti bino byebituufu nti ye nziteekako omukono gwange, era ne baŋŋamba nti bagenda kuyita minisita agende naye akole statement, then batandike okunoonyereza. Bajja kuddamu bankubira essimu bampite nnyongere okuba information yonna gye beetaaga. So kati simanyi oba baafunye akatengo okuyita minisita, kati baafunyeyo kye beekwasa kubanga statement nagiwandiika, oba balina ekirala kye banneetaaza niize bankubira essimu kubanga zinabagamba kale omunneetaagira information nja kujja byonna bimwagala mbibawe. Kati simanyi ndowooza baafunye akatengo bagezaako okulaba minisita ono tumuyita tutya naki. So poliisi nayo ngenda n'engisaasira, naye baleke kubeerawo ne beekwaso yonna. Minisita bamuyite akole statement naye kubanga tali waggulu w'amateeka. Okay.